Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ensisinkano teba ya lumu ey'e18 era nga tukyali mu katabo kaffe singa obadde ggwe. Katono okujjukizaako we twakoma mu kitundu ekyayita eky'essuula eno yennyini, Lucky ng'amaze okusisinkana Sitenda butereevu yagenda wa mukulu we gye yali yeesunga okuddamu okulaba ku ssanyu, wabula n'asanga nga ssanyu yagenda era n'ategeezebwa nti waliwo omuyambi omulala gwe yasanga alina gy'atumiddwa. Oluvannyuma lwa Lucky okuwummulamuko tulaba ng'avaayo mu bikunta anaabeko mu maaso, wabula agenda okuwulira nga mwannyina atema akakule mwe yayogerera ku linnya Maayi. Era erinnya eryo lye lyamukanga agende alabe kye yali awulidde. Ekitundu ekyo twakiwunzika munnaffe Lucky ne Maayi basisinkanye omulundi omulala ekyali tekisuubirwa era ng'essanyu bombi libula okubatta. Katweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula yaffe eno ey'e18 ensisinkano teba ya lumu. Maayi yannyumiza engeri mwe yali yayita n'okufuuka omuyambi wa muno wamma nga byonna nnaku nsa. Yantegeeza nga nnyina bwe yali yafuna akabenje akaamukutula omugongo, kale engeri kitaawe gye yali yazaawo edda teyalina asobola kumukwatirako ku misomo kuba yali abiwomamu omutwe yali amaze okuseega, era nti awo yasinziira okutandika okuwatanya asobole okubeezaawo nnyina eyali amaze okufuuka atyo. Mbwera wakati mu kino abamu baamuwa amagezi ye ge yayita amasiru, anti mbu baali balaba agwana kunoonya musajja alinamu ku ssente afumbirwe y'anaabayamba obutafuuka basabiriza. Kino mbu ye muwala Jena teyakirowooza nako kuba ekisooka yali akyali muto nga n'ebbeere mukazi wattu terinnamuwera ku kifuba. Ate n'ekirala mbu yalina essuubi nti osanga luliba olwo n'addamu okulaba omuntu we baakula bwe baasoma era eyamuwanga akaseera akanyuvu buli nze gwe nali mbuusabuusa ng'ali akyaliyo mu bulamba bwe. Olw'okuba yali asazeewo okuziimuula amagezi agaali gamuweereddwa, yasalawo anoonye lwakiri akalimo era wakati mu kaweefube ono ye gw'ayita omuzirakisa kwe kumufunira wano ewa mukulu wange we yali awezezza omwezi n'okusoba. Mu bye yannyumiza ebyali ebingi bito, ekyasinga okunnakuwaza kwe kubanga bambi ku magezi ge yalina emisomo gyamugootaanako mukazi wattu, wabula mu kino n'aŋŋumya nti kasita akyali mulamu. Yantegeeza ng'essuubi ly'okuddamu okundaba bwe yali yasigaza ettono era nga kyenkana mbula na kumuva mbirowoozo, wadde ebyaliwo wakati waffe tebyali byangu kumala gasiimuuka. Twanyumya bingi era twakomera ddala eyo mu mattansejjere ensi gy'esirikira. Wabula nafuba nnyo obutazuukusa by'emabega kuba olwo nali njolekera kumeggana na mukwano gwa mirundi 3 gwe nali neekakasa nti saali wa kuguwangula kuba na guno ogw'ababiri gwali gunjoyesa busera. Naye wadde nali neevuddemu okukola kino, naye ekituufu nga bwe nzijukira eby'emabega nkaluubirira okumala gamuleka ntyo kuba ekituufu yali munnange ayitiridde. Yannyamba naye n'atabinyingira munda wadde yafaanana ng'eyali alindiridde nze okubikomyawo, mpozi nga nange nali nsazeewo mbisigaze weewaawo byali binyuma okuzza. Olw'okuba enkeera nalina okudda mu kyalo, nagwanira okufuna okuwummula okwegasa ne bwe wankubadde emboozi yali ekyanyuma. Emboozi twagibikkako ne neeyokya gye nali ow'okusula, naye bw'atyo n'agenda okugalangatanya ekiwanga mu ngalo. Wabula wadde obuliri nali mbuyingidde kwebaka, otulo twalaalizibwa obwesedde bw'ebirowoozo ebyalimu essanyu, ennaku n'okusoberwa. Enkeera nze bwe nali ndowooza nti lwe nnina okudda mu kyalo, mwannyina ze yantegeeza nti yalina ebintu bye yayagala okugulira be nali ndesse eka
wabula ng'akatale mwe yali ateekwa okubigula kaali kankeera waalwo. Bw'atyo kwe kunsaba nnindemu olunaku lumu lwokka, nangererawo n'olugero nga mbu olunaku olumu bwe lutavunza nnyama. Ne bw'atandinsabe busabi saali wa kufaayo, kuba nange nali saagala nnyo kudda mu kyalo, anti akabanga ke nali nkimazeemu kaali kawanvu nnyo, kale nga sikyalina kye nkyeguya nnyo. Bwe namanya nti ku olwo saali wa kuddayo, nasalawo ŋŋendeko BW'OLUGANDA mmulabeko, wadde ku by'omukwano guli yali takyandimu nnyo, wabula nali ŋŋwanira okumulaba, kuba nali nkimanyi nti agwana bingi okukira bye nali nnyinza, kwe kusalawo nkole ekyo ke nayita akatono. Ewaabwe namusangayo, wabula nga waliwo enjawulo okusinziira bwe waali mu myaka giri, anti ne nnyina yali abeerawo nga giri emirimu egyamukeezanga, ssaako n'okumuza amatumbi takyagikola, era nga kati yali yadda mu dduuka lye yali yakolera ddala ewaka. Munnaffe yansanyukira bambi, naye ng'essanyu alina ttono, kye nali sisobola kumala budde kubuuza kiva ku ki, kuba nalowooza nti buli kimu nkimanyi. Ekyanneewuunyisa nti ku bbanga lino lyonna akasaawa ke nali namulekera yali akyakalina, era nga kyenkana katukula nga bwe kaali, wabula nga nze sikyajjukira na luddawo akatambaala ke yali yampa gye kaabulira. Nalowooza ebikyamu bye nali mukoze mukazi wattu, ne mpulira nga mbutuufu neekaza bwekaza okubeera mu maaso ge. Nasalawo musiibule, wabula bwe nali nvaayo yaŋŋamba nti, nze nja kukulinda mpaka ngozzeemu ne weekuba mu mutima n'omanya nti we nakugamba nti nkwagala, ddala nali nkitegeeza okwawukana ku ggwe bwe wakyogera munnange. Ebigambo bino byannyingira wala, era bwe nabyefumiitirizaako ennyo n'amaziga gampitamu, wabula kino saamuganya kukiraba. Mbutuufu nawulira nga nnenya omutima gwange ogwali gwasalawo okwagala sitenda gulumye omwana w'omukazi ataalina musango bambi. Mu kaseera ako nali nnyongedde okusoberwa, anti nga ndaba nteekwa kudda wa Jovian, wabula ate nga buli lwe ndowooza bye mpiseemu ne sitenda ndaba nga kino kiba kinnyonnyola bwe nneeyonoonedde ebiseera. Nadda ewaka, era nasanga maayi yanninze dda tutandikire we twali twebakidde. Naye ebizibu ebitamanyira nnyumba mbi, nange yali akyakonkomalidde mu bingi byebwe ebirowoozo n'ebibuuzo ebitaalina kibiddamu, ate Mukama n'angattako n'ekinene ekirala, anti wakati mu mboozi ey'envuunula bibya gye nalimu ne maayi, kwe kusinziira n'ayogera ku ebyo ffembi bye twali twebalamye ekiro. Yansaba twogere ku kye nali ndowooza ku ye, nga nsinziira ku ebyo bye twali twayitamu emyaka gye twakuba amabega, nga nteeka essira ku bye twali twesuubiza. Ekibuuzo kye nalina eby'okukiddamu ebiwerera ddala, naye nga simanyi kiriwa kye nteekwa okuddamu. Nalowooza okumugamba ng'omukwano gwe nalina gy'ali bwe gwali tegukyukanga, naye ne ntya nti olwo mba neegasseeko kusoberwa kulala, ate nga ne kwe nalina kwali kunnyinze. Wadde nali mbusobevu, naye ate nali siweereddwa budde bwa kunoonya kisinga, kuba ddala bwe mbanga kye nali nteekateeka okwogera gaali mazima, lwaki nali nsaanye okutwala ebbanga nga ndowooza. Era bwe ntyo kwe kwevaamu ne mmutegeeza nga bwe nali mmulowoozaako nga mukwano gwange ow'olubereberye era owa ddala bwe siriyinza kwerabira mpaka magombe. Yalaba ekyenyi kyange nga kifaanana ekyogeredde mu kusoberwa, wabula n'ataŋŋamba. Ku kwekengera kwe, mpozi kye yakola kukyusa mu ntunula n'afaanana atali mu mativu. Nalaba siri mweteefuteefu kwogera by'anaamatira, kwe kugobawo emboozi eyo nga ngisindisa empya eyali ekwata ekkubo eryawufumu ku eri gye yali enjolekeza.
wabula era namuzza mu bikadde, mpozi ate nalinga azuukusa emizimu gy'okwagala egyali gyawummulira mu ffembi. Emboozi gye neereetera nga ndowooza nti yali yakumponya ate yali esazeewo ennyinnyike mu mwala gw'ebigezo okumu enkumu, era yali eyolekerawo embuusabuusa nga ssaali wa kutomererawo. Mukama n'antaasa. Mwannyinaze eyali mu nju n'ampita okumunyumiza ku bye nalesse mu kyalo. Ekituufu yali nga nsaze ku mugwa kuba emboozi gye nalimu yali etandise okuntunuza ng'omukyawe, si lwaki wabula lwakuba yali ennyongera kusoberwa. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula ey'18. Ensisinkano teba ya lumu, bwetyo bwebadde mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.